Yes, of course. Vampita I call the processor king of and I see your promotion. Njagala okwebaza okuba nti ku mukutu kwoli okona kadako subscribing tukivuge tukyongere kibe kyakabi kyanjawulo. Yes, olunaku lwa leero tukuleetedde oluvannyuma okuba nti tuvuze tufuna scenario ezakabi ez'enjawulo naddala abayimbi nga basika omugwa ne bafaani baabwe ab'enjawulo omuli example esinga okuba ey'amaanyi eya mukyala mwana muwala Veronica Lujja. Yes, eyasika omugwa ne fan eyali amukwata wansi n'aba nti amusamba then ate nga nate yali Kampala yali bitundu bye Juba wovaawo then tutunulira omukyala Winnie Nwagi oyo naye yafuna obuzibu naddala mu mukyala okuba nti gye yali e UK eyo ng'alina obuzibu ne faani amukwatakwata kamera oba essimu bw'atalina mukwata. So olunaku lwa leero okujjukiza oba okuleeta scenario eyakabugwa oba eyakabutika eya mwana mulenzi Idrisa Musuuza Kenzo yasobodde okuba nga asika omugwa ne fan gwe yakasukidde microphone ku kivulo ekimu gye badda performinga. So mu mbeera eno tetutumidde man tusobodde okuba nga tunoonya ku mwana mulenzi Idrisa Musuuza Kenzo naye nga njagala okujjukiza kona kadako subscribing nga tukivuge tukyongere bampita I call processor king of and I see you RP promotion. So mu mbeera eno kona kadako subscribing tukivuge tukyongere twongere okuba nga tuvimba bima nga tukula. So katufune mwana mulenzi Idrisa Musuuza Kenzo tufune ebigambo byayogera ku nsonga y'okuba nti yakasuka oba yakubye microphone eri omuwagizi ono ku kivulo ekimu ekyo kyasobodde okubanga Eddie Kenzo kyasobodde okubanga bambi aperformingamu n'ava mu mbeera oluvannyuma okuba nti agambibwa okuba nti omuwagizi ono yamuyiridde kye bayita ebidde oba omwenge ate nga Idrisa Musuuza Kenzo musajja ono omusajja muisiraamu oba musajja muisiraamu. So mu mbeera eno katulimbe Eddie Kenzo tuwule ekyagamba. Waliyo abantu bangi nga balina omusango. So we just need to kwebereramu in a way that we don't need to go into these bad situations. Tulina kweyagala netwesupportinga netwebereramu in a way that we don't need to do these things. Tuyinza obutamalawo nnyo babuligani kubanga stubborn person was born stubborn and they are stubborn. It's then their DNA, you know, and DNA has memory. Olusi jajjawe yali bwatyo taatawe brand, so they will always be there in the society. But we will deal with them. Your final words to the fans and friends of Eddie on STV. Yeah, to all my fans there, man. I love you guys. Mbagala ate bitali bya kusaaga mbagala nnyo. So mbadde nsaba tutambule bulungi n'omukwano ogwama STV mukimanyi naye abatanaba kujja on board nga they should have wanted to be on. Are they positive about the idea? Like the festival culture art bagala music in a way? Of course they are on board. Abatanaba ku jumping on board that the ones we have to talk to nabo ne tubabuulira benefits zirimu ne bajja ne batwegatta. This is not for me only. Kyange na mwana wa Uganda yenna kubanga abagenda okukiryamu bangi abatandise okukiryamu already bangi oba okitegere. Nze bwe ngamba nti ngenda kuyita abantu abawera 1,000 plus abanaabaleeta abanaabaliisa abanaabasuza bo bennyini buli muntu ab'embalasi abesimanyiki abaminizu ab'ebyesubu abamere buli muntu agenda kino kyaffe ffenna. I'm just creating a job. Yeah, forever. Togere ku the indiscipline of the fans to the artists and their celebrities. Yego kachiro wandi wa fan akolera ebitamujjamu avoola ekitiibwa kye n'asooka wayandikomu. Nze kyendowooza abantu baffe kyenyiza obaga bino ebintu by'abantu ab'effujjo kizibu nnyo bimala mu society kubanga amakomera wegali ate gajjudde naye ate waliyo abantu bangi nga balina omusango. So we just need to kwebereramu in a way that we don't need to go into these bad situations. Tulina kweyagala netwesupportinga netwebereramu in a way that we don't need to do these things. Tuyinza obutamalawo nnyo babuligani kubanga stubborn person was born stubborn and they are stubborn. It's then their DNA, you know, and DNA has memory. Olusi jajjawe yali bwatyo taatawe brand, so they will always be there in the society. But we will deal with them. Your final words to the fans and friends of Eddie on STV. Yeah, to all my fans there, man. I love you guys. Mbagala ate bitali bya kusaaga mbagala nnyo. So mbadde nsaba tutambule bulungi n'omukwano ogwama
nze okoye onoonyeza emirimu giganye emirimu gikubuze yes njagala okujjukiza oba barista coffee school and cafe yes bayigiriza n'okusomesa okukola ebika bya kawa ebyenjawulo omuli cappuccino mocha ice coffee smoothies milkshakes cocktail n'ebika ebirala bingi bagaba certificate n'okufunira emirimu wabweru w'eggwanga mu nsi ez'enjawulo omuli Qatar, Dubai, Abu Dhabi n'ensi ez'etoolodde Europe endala so basange e Nalukolongo opposite ne Hash petrol station oba obakubiri ku namba z'essimu 5 7 oba ku WhatsApp 7 ye namba ya WhatsApp okumanya ebisingawo. SMKs tukwasaganya by'amasimu byokka tuddaabiriza amasimu agakyankalanye tugaflashinga ne tugassako software ena gwe weetaaze weetaaga screen mpya tukolera screen lamination ntutunda modo zonna eza screen Tecno, Samsung, Infinix, iPhone n'endala nnyingi tulina ne accessories z'amasimu nga back covers, sim slots, glass za camera, charging system, zichaja, batteries n'ebirala tukola delivery ntubikutuusako wooli gwali okumpi n'ewala tusangibwa ku Anifa Towers opposite ne Temusel Room B222 ku ground floor Loom Street tukubire ku 0700 nkaga 91 oba 0788 nkaga 12 SMKs bekwate ku nsonga z'amasimu ne accessories